kiyitiridde era libadde essanyu jjerere mu bitundu ebya Kisolo nga His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayingira mu ssanyu ery'enjawulo. Baganda baffe, mikwano gyaffe abasinzira Kisolo, mwebale nnyo okutwaniririza Kyagulanyi, mwebale kwagala President, mwebale kwagala nkyukakyuka, mutuwoze ebbanja era tusiimye nnyo. Tuli Kisolo baganda bange, mikwano gyange, ekiri Ekisolo mukwano gwange. Abasirikale baaniriza President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu mukwano omungi era nga omuzira waabwe munnaye bambi nabe gwe balinamu essuubi. Tweyanzizza tusaba tukwataganire wamu era tube n'ekyokuddako kimu. Banange tuli basiimu nnyo baganda baffe ab'Ekisolo, mwebale mwebale. Era twongera obajjukiza n'obategeeza nti President musanyufu nnyo, obubaka bufunye, obubaka butututte, mwebale nnyo baganda baffe abali the National Platform Family, tubaaniriza era tusiimye nnyo. Tuli Kisolo, ndowooza omukulembeze mumulaba abo bannakisolo nga bamwaniriza nga bamulaga omukwano era nga bamuwelcoming. Thank you very much people of Kisolo for welcoming His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kino kitegeeza obuwanguzi bw'amaanyi nnyo mu National Unity Platform oba mu kibiina kyaffe oba eri President waffe omwagala w'abangi okuba tusobodde okufuna abantu bano bonna ne bajja nga baze kubanga batwaniriza. So Kisolo yaggaddwa okuva Ekiro, tutegeezeddwa nti okuva Ekiro Kisolo yaggaddwa, naye abantu balemeddeko ne bagamba ne bamuggala Kisolo tugenda kwaniriza President. So embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula gwe omulungi ali nange ku Sama Uganda Media, embeera bwetyo bweri baganda bange basaba ne bannyabo, mbebaza bwebaza mwenna abeekumidde ku mukutu gagadde ogwa Sama Uganda Media. Bana empulira nkoyo okola erinnya Sauda. Okay, Boterevu okyali ku Sama Uganda Media, embeera bwetyo bwekyafaananyeko. Nyongera mwena okubakoonako mwenna baganda baffe aba National Unity Platform, mwenna baganda baffe bannankyukakyuka, mwenna baganda baffe abeetaaga ekifo kyonna mu National Unity Platform, ababuuzaako yenze Tata Kisolo Sama Uganda, oba mu bwangu ngugoyinza okuyita X wa Sauda Madada. Yenze ndi wano okubanga mbabuuzaako mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu gagadde baganda bange. Tuli Kisolo wano we tuli ensalo ya Uganda, Congo kw'ossa ne Rwanda gye tuli
ate nga tuli mu by election oba nga tugenda kuba tujuza ekifo eky'omubaka ow'ekisolo oluvannyuma lwe yali akiikirirayo eyali ya Bobi akalulu owa NRM mukama okumujjula mulamu bw'ensi eno amusonyiwe ebyamusibako tuli kibiina kyakulabirako so netuyinza kwagaliza muntu kufa so tubaagaliza tusaba mukama amusonyiwe ebyamusobako so abali wano nga mwe muli wano kemetererwa mmeeme mu nkola yakiyita mu lujja nsaba namwe mukama bagumye asira kyabakolera kino kibiina ky'abantu ate kyamaanyi g'abantu so bwe bwonyiga nti saba abantu nga banki nnyo nga basuse muganda wange mba sina kyakukolera oba olina okuba nga ogenda kukemetererwa emmeeme weetema amaganzi nze sina kyakukolera naye nga embeera bwetyo bweri nenyongera okubatumirako mwenna abali ku sama Uganda abali e Dubai abali e Qatar abali e Kenya bwetu embeera bwekyatambula olina omwagalo w'abangi top 10 wammwe top 10 journalist taata Kisolo sama Uganda nze ndiwo okubanga nkuweereza so mwenna abagenda mu maaso mama Naka how are you oravuga ki orahwe rafuasi kamanyi kama Manaka mu lulimi lweno naye nga masavu meerere embeera bwetu bweri mu kubanga etambula abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform bavuddeyo okubanga tana bamuwa obuwagizi muganda wange abantu basanyufu abantu b'eno olulimi basinga okwogera Lunyarwanda basinga kwogera Lunyarwanda kwossa n'olufumbira naye bagezesaako okubanga baniriza pulezidenti mu kitiibwa mu maanyi so nze taata Kisolo asama Uganda okubanga mbaweereza ensonga nga bwe zitambula mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerako mwebale nnyo okusharinga message y'enkyukakyuka mbebaza bwebaza okubeerako nga mulondoola ensonga nga bwe zitambula thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala basebo omulabye so security so bwetyo embeera bweri komanda Eddie Mutwe nga mumanyi ku security abeerawo president okubanga alise naye nga bwekyo kiri abaana ne mubaliddawa mubaleke ono president w'abantu bonna mubaleke abaNRM so embeera bwetyo bwekyafaanana bwekyatambula baganda bange basebo ne bannyabo mwenna abali ku sama Uganda media embeera bwetyo bweri mu kubanga efaananako wano Kisolo nga tuli mu by election ez'omukyala Tana Mama Kisolo oba Salim Tana Sama Mama Kisolo so embeera bwetyo bweri mu kubanga ate etambula baganda bange basebo ne bannyabo so Tana must shine Kisolo must shine abaana b'Ekisolo tinsimanyi nsobola kubakobera ntya mu lufumbira ne mutegera byeŋŋamba naye nga tubaagala nnyo ebyobulambuzi bingi nnyo biri eno naye abantu bano beeyaguza lujjo obwavu bungi nnyo so senga tugamba bafuna omuntu asobola okuba ng'akyusa ebintu bino kibeera kyakabi nnyo twetaaga abavubuka abakadde batukooyeza nnyo mu ggwanga lino abakadde batumenya nnyo mu ggwanga lino so twetaaga okuba nga abakadde tubafunira amagezi ne bawummula abaana bato nga Tana ne bakwata mu nsonga y'eggwanga ne tusobola okuba nga tubakubye ekitukyusa ne tusobola okuba nga tuliko betereza wulira kambalaga abakadde bonna bamutegeera okay abakemetererwa emmeeme n'okwetema amaganzi banange mmwe munsonyiwe sina kyabakolera temwina kyakola nza top 10 wammwe mugenda kukola kyate mwina beerako ne mbaweereza laba essanyu ly'abantu balina pulezidenti waabwe omutuufu essanyu mu ggwanga libeeramu nga pulezidenti omutuufu abantu gwe baalonda nga mwali laba essanyu
Embeera bwetyo bweri oli ku top 10 Sama Uganda nze ndiwo okuba nga nkuweereza embeera top 10 wammwe Sama Uganda Taata Kisolo yenze ndiwo okubaweereza embeera nga bwetambula. Sigenda kusirika ayagala Sama asirike sigenda sirika sisirika oli waddemu kemetererwa emmeme n'okwetema amaganzi sigenda kusirika wallahi sigenda sirika. Mama kakube mama weyagale tamba bofu Okay, buterevu embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula. Tuli Kisolo buterevu oli ku Sama Uganda kwogera nabo naye nga balaga nti banjagala era bawulira essanyu lingi okundabako botembera bweri oyine top 10 Taata Kisolo aka Sauda Madada X Sama Uganda. Okay, embeera bwetyo bweri banange network bweyekangamu sagala muduke nga network yekanzeemu kubanga tuli ku nsalo ya Uganda ne Congo kussa ne Rwanda so much bantegeeza so network bwe yekanzeemuko basagala mugende mulina okugumiikiriza muba mulina okugumiikiriza kansube nti munfuna bulungi network bwe yekangamu muba mulina okuba nga ate mugumiikiriza kubanga eba egenda terera so embeera bwetyo bweri bano bafuuti soja bemulaba bali mu kutambula bano beeno bo tubasanze mu bitundu byeno baganda bange so kitegeeza nti Kyagulanyi infect Kyagulanyi yabuna buli wamu Kyagulanyi yatuuka buli wamu abantu bali mu kutambuza bigere aba NRM bafuddeyo okubanga ate baaniriza omwagalwa w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu so embeera bwetyo bwerigwe omulungi ali mu kubanga ondaba nkulagako mu maaso nenkuzako n'emabega okwongera okulaga embeera nga buli mu kubanga etambula mu bitundu ebyeno mu Kisolo baganda bange mwebale nnyo banaye mwebale nnyo okwekumira ku mukutu ogwa Sama Uganda Media okubanga mumanya ensonga nga bwe zitambula nennyongera okutangaaza saagala Sauda Madada namutadde ndi Taata Kisolo so nsaba ensonga eyo mubeere nga mukimanyi ndi mulambulukufu ku ekyo so bwekyo bwe kiri. Anko Yisima tomusange simanyi
ensonga zange ankoyisima saagala nzitekemu lwatu. Ensonga zino njagala tuzikwata ekisajja kikulu simanyi oba kooli naye nga nkwagala nnyo ankoyisima awo e Bungereza. Weebale nnyo oyo musajja omu ku basajja bali e Bungereza abayimirirawo n'agamba Sama data wabakuweddeko tokaaba nnyo Sama so ankoyisima taata basima ogenze zikiriza nkwebase. Weebale nnyo ankoyisima olw'okumbererangamu ebbanga lyonna. Banange walangamba eddopu yonna mba nkuweyo akatunda nyaba walayi kankinoonye laba vibe laba amaanyi gwe tuli Kisolo oli ku Sama Uganda taata Kisolo nsa nkuweereza bano olwangamba Sama tayagenda mankugulira akatunda mwana gwe wabale kyawasawuda madaada banange neyanzizza banange ndagiteekawo essaawa yonna Okay, okyali ku top 10 taata Kisolo Sama Uganda. Nze ndiwo okubanga nkulaga ensonga nga bwe zitambula. Thank you so much mwena abaliko, mwena abasalawo okubeerako, mwena ababeerawo mbebaza bwebaza. Akomanda Edi Mutuwe abeerawo ku nsonga ya security nga bwe mbagamba okubanga security ya president yo ebeera taratibu. So tumwebaza Komanda Edi Mutuwe okubanga ensonga eyo ani muganda waffe gwe mulaba bamuyita general censor. Abasinga mumbuuza Sama omusajja oyo yaani bannaye omusajja oyo obayita general censor yatendekebwa Japan mukambwemu muzibumu oyo nkidamu si wa bulijjo era bwemulaba ku gali y'omukulu yita bali oba muyita general censor mubi. So abasho bakiri gwe omulungi yenna eyekumidde ku Sama Uganda. Now President Boyeya abantu bali mu kutambula ensheddamu bamanyi lunya Rwanda na Lufumbira lwe lulimi lwe bamanyi naye bali solid bagamba oyo president gwe tumanyi gwe twalonda so bakityo bwekiri gwe omulungi kale bansabye banki nnyo lwakuba netiwaka yange effira nnyo ku mmotoka okwo kale ogenda kunsikiriza nsikomyumunako batono Yo. Bana buli wembera ku motoka waggulu awo netiwaka yange efa. Buli wembera ku motoka waggulu awo netiwaka yange efa. So that's why sagala kubeera ku motoka njagala mbere no wansi wemba mbaweerereza bannaye. MTN ne buli wenzira ku motoka okwo netiwaka efa. I don't know why. Simanyi lwaki mukkirize mbaweerereze wansi.
Mwe muba mumanya network yeekyangamu nene mala nekomawo. Banaye network yeekyangamu naye nemala ate nekomawo. So ampaddeyo 15,000 ngamba samaza Katonda, thank you so much. Neyanziza nnyo neyanzege. Wala ngambe sama nkwaddeyo 15,000 zinso funamu Katonda ku MTN. Neyanza banaye neyanzege. So embeera baganda bange nga bweri obudde buno tuli Kisolo baganda bange basabo ne banyabo tuli mu by election ez'omukyala Salim Tana Salim wetuli olunaku olwaleero bagambe. So abashe bwekiri baganda bange basabo ne banyabo. Pamutene sina ko data. Okay, omulungi akyekumidde ku Sama Uganda Media. Embeera bwetyo bwe kyafaananideko ddala nga tuli mu bitundu byeno ekisolo. Abaganda bange network yo I think ndoza ekwatibwamukko ne bwe bayekyanze temugenda kwatula osigalawo okumanya ensonga nga bwe zitambula. Banange mwena abampadde Katonda, thank you so much. Ampadde Katonda ku 15,000 bambi neyanziza nnyo neyanzege kuba mumaze nsabye namba zange namugamba sama akatukuwa Katonda bannange. So thank you so much. Mwewale kusima mulimo. So tuli Kisolo ekyasannyaladde ebibuga bagezezaako okuba nga babiggala naye emirimu gikyasanyaladde baganda bange. Emirimu gikyasanyaladde. Gwe omulungi ali nange ku Sama Uganda. Abantu batambuza bigere, abaana, abakadde, abato, abavubuka bagamba oyo gwe twalonda nkugambe gwe magana ge yakanegattako nti tuli ku nsalo ya Kenya. Era bwekyo bweri abantu bali mu kuwaga side ne side, abakyala, abaana, abato, abakadde bali mu kuwaga mu buli side.